Mu Septemba 2019 sauna emu ennaalya mu munisipaali y'Ekira yabwatuka n'erumya abantu, so nga ne mu Julayi wa 2021 endala emanyiddwa nga Experience Inn mu Wakiso yabwatuka ne mufiiramu abantu 2. Embeera eyo yatanula ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebizimbe ki National Building Review Board okukola okunoonyereza mu bifo ebirimu sauna ne steam okulaba oba bituukana n'omutindo. Kati ebyavudde mu kunoonyereza biraga nti buli sauna 10 mwenda ku zo zirina obusobozi okubwatuka kubanga tezirina byuma byetaagisa okubiddukanya. Now these ones where somebody just goes behind and keeps putting in firewood, they keep putting in firewood until you say it is too hot, isn't it? That's what happens. So you regulate the pressure for yourself. Era kyazuulwa nti ebifo ebisinga ku ebyo ebyalambulwa bikozesa nku nga n'ebimu tebiri wala biri mu Kampala nga n'olwekyo tebirina busobozi kupima bbugumu lyetaagibwa bantu ababyettanira. Era tutegeezeddwa nti tebirina bakugu mu mulimu guno so nga kyetaagisa. Twakizuula era nti sauna ezisinga obungi naddala zino ez'enku tezaakolebwa bakugu okuleka abantu abayiga obuyizi omulimu guno. Sabakugu tetwabasangayo. Kati ekitongole kirina ebiragiro bye kiyisizza eri abaddukanya sauna ne steam bath okusobola okutaasa obulamu bwa bannayuganda. Mulimu n'okufuna ebyuma ebipima ebbugumu mu bifo bino. Buli sauna ebeere ne sensa erage ebbugumu, era sensa eno erina okuteekebwa mu buli sauna. Erina okuzimbibwa nga eyingiza bulungi empewo, eyingiza n'okufulumya obulungi empewo. Twagala buli sauna ebeere n'essaawa erage ebbanga abantu lye bamaze mu sauna eno. Oli akimanyi nti nzize essaawa bwe ziti n'akamalamu ebbanga bwe riti. Ab'ekitongole kino balagidde obukiiko obuvunaanyizibwa ku mutindo gw'ebizimbe mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okulondola sauna zino nga ezitalina bisaanyizo za kugibwako olukusa oluzikkiriza okukola. Sauna ezo ezirina obuzibu obukiiko buno bulabe nti zitereezebwa. Ezo eziri mu mbeera nga tezisobola kutereezebwa tusabye nti olukusa olwaziweebwa oba occupation permit olukusa olwo luzigibweko. Waliwo ekifo omukolerwa okweyoteza kitutuuseemu era bano batutegeezezza nti bakozesa nku. Bwe tubabuuzizza bwe bapima ebbugumu ly'enku batutegeezezza nti bageraageranya okusinziira ku nku ze bateekamu. Eriyo enku tulina engeri tuzibaala tetuteekamu nnyingi nnyo like we use these pieces the splintered one. Aba National Building Review Board bakubiriza bannayuganda okugenda mu bifo bya sauna ne steam bath ebikozesa amasannyalaze kubanga byo si bya bulabe. Sandra Nakiwala, NTV, Akawungeezi.